Munayuganda munange naye wenaawuliriza kulamusizaako nnyo n'okwebaza emirimu gyonna gy'otusaako engalo ne twongera okusaasira bannaffe mwenna abafiiriddwako abantu baabwe abali mu kufa mu bintu bino ebyekyeyonoonero ebintu bya boomu zino munange nno gwe akyali omuto oba omuvubuka tezibaddewo tezitandise butandisi mu Uganda kyali kibaddewooko naye gyaliwo mu myaka gyaddaddako ng'abantu babeera balima ne basanga zibomu abamu basanga nga ziguluneeti ne zimenya abantu ebigere mabegaawo Uganda tubadde mu buzibu bw'ebika ebyenjawulo naye ate zibadde zasirikamuko kitegeera naye ate kati zizzeemu waliwo abantu abafa mu ngeri y'ekyonoonero bannange oba kiki ekiri mu Uganda oba kiki ekyatuuka ewaffe wano mukama gwamanyi tulina bomu eyasoose okukuba abantu abadde mu bbaala simanyi mu poko joint bali mu kwewaamu naye kyebuuzibwa essaawa ezo baatugamba kafyu omwesanga etya abantu ekibuuzo ekirala abantu ababadde abangi bwe batyo nga batudde wamu bomu naye kuba ne mutugamba nti yakubye yasseewo omuntu omu kitegeeza ki ekyo nze naawe kati ne tuwulira nti ebbaasi ebadde eyolekedde ole Masaka swift bus naye ne muttibwamu abantu ne bategamu bomu kati era nabo ne batugamba nti mwafuddemu omuntu omu naye kikwewuunyisa singa yabadde muntu mulala waliwulidde kamera nga zibiraze naye kamera tezina kyeziraga kamera ezo zatwala essente z'omuyi w'omusolo omupitirivu naye kamera zaffe bannange zo zirikolako ddi ku kintu ekiyamba omuntu kati ngaowa bulijjo naffe ne tunumiriza ne tugamba nti singa tezabadde kamera zino ezasimbibwa ku makubo zakola ki kamera ezo zikola ki kamera zitugasizaawa ekamera zino ezijjudde mu kibuga wakati ekintu bwe kityo kibanga tusobola kukiyambibwa na kamera zo zaaki kibuuzo ekyo munnange gwawuliriza naye weokinakutuukako ojja kukisembeza ku muntu gwe kikwatako oba ateekeddwa atubuulira amakulu ga kamera gano oba zo ziyamba ki ku sente zaffe ezatwalibwa nti tuteekamu kamera kuba zatwala sente mpitirivu kati nga tuvudde ku ekyo waliwo ekintu ky'oyinza okulaba mu nsi muno newennyamira n'ogamba nti mukama omanyi omuwandiisi omu yagenda n'agamba nti ensinga eneebonaabona leka omukopi afuuke kabaka oba nkikuddiremu yagamba omuwandiisi omu nti ensinga eneegwa mu ntata leka omukopi afuuke kabaka omukopi bw'alifuuka kabaka ensi ejja kubonaabona naye weewuunye kitegeeza ki wakati mu bantu okufa kwe bali mu kufa mu ngeri y'ekyonoonere bantu bali mu kubonaabona mu ngeri tategeerekeka mu mulembe gwa Museveni yagamba ensi eno mu myaka gy'ekinaana nti zisobola kukulembera nsi ng'abantu bafa nga tesimanyi ababatta buli lunaku avaayo kubavuma those pigs tatulaga baani batta bantu mutabani we mukama genero mulamba kyokka ensi eno oba abasajja nga bamini balagawa netusigaza ebimongwamongwa bino bebaita ebigenero abantu bali mu kufa teri genero ayinza kuyamba nsi eno nagamba nti enough is enough oba abasajja kati nga badumboya bazaalibwa baani abalaba ensinga eggwawo ne bagamba nti nedda ne banunula ensi tulina ebisajja muno bigenero bikola mali bumeerere tebina kyebisobola kuyamba simanyi bikatumba tebina kyebiyamba nsi biri awo bino byani oba kati kasasiro w'ebintu byowani yabizaala katonda atusaasire mutabani w'omukulembeze yavuddeyo n'akola statement n'agamba nti Uganda is a nation of the Bachwezi descendants era abo bonna abali mu kugenda nga bategatega bubomu
ajja kubawa ekibasaanidde. Iye bannange, is it true Uganda y'abachwezi? Tugambe nti abachwezi abannayuganda ffenna tuli mu Uganda tuli bachwezi. Era kwegamba ffe abatali bachwezi kyekitulangibwa okugenda nga batutega bomu, abamu bakuba masasi, abalala batega butwa, abalala battibwa, amalwaliro teri malagala teri ki, ng'onaavaayo abalaata bw'ati. Omwana w'omukulembeze ate General Mulamba talina statement y'amagezi gy'asobola kukola. Kwegamba eyinza like condolence message eri bantu abali mu kufiirwako abantu baabwe, mutabani w'omukulembeze w'eggwanga ono gwe muvaawo ne mutugamba nti muhozi project oyo. Omanyi bannange, omuntu omu era yayogera n'agamba nti abakulembeze babazaala buzaazi. Leaders are born, leaders are never made. Ono ye kitaawe ne bw'ali agala n'ali mukola ki tasobola kulembera nsi, tekisoboka. Ate ne Uganda ngayo yennyini erina history waayo, tosobola. Uganda si abachwezi, tulinamu history akwata ku bantu group. Tulina Nilotics, tulina Dengoni, tulina Nairohamites, tulina very many people bonna bali mu Uganda. Kati gongoleta bachwezi mukama. Kati ebyo nga tubitadde ebbali, ng'oli mu kwogera obalaata bwotyo, tunuulira ensi ezaali zaatebenkera nga zirimu bannakyemalira abali omwo bafunvubidde nga Museveni. Tunuulira Libya. Libya yalina Gaddafi kubanga yali munansi, yakolera ensi eyo ebintu ebyali bikola ki byetaagibwa. Kati keyagwa keeka okumanya nti yes ne bwozino obulungi oteekeddwa okuva mu ddiiro. Laba ensi bwe yagireka, byonna entuyo ze zonna ze yakolerera zaamufa togge olw'obutamanya buli nti yes ne woba okoze ebirungi bitya abantu batuuka ne bakoowa myaka anoofuga ki ekyo. Kati ono omulenzi ali wano ali mu kubalaata ebyo tabijjukira era obwongo bufunda. Kati nga tuli awo eyo gundi tugirese ebbali Libya, genda okunuulira ensi. Kati tunuulira nga Sudaani eno eri Sudaani ey'omambuka erina ekibuga kye bayita Khartoum, then toyera nene ey'emanga erimu ekibuga kye bayita Juba. Ensi zino ziri mu katobagiro olw'okubanga waaliwo Bashir eyali alemedde ku nsi. Abasajja bano ab'emmanga ne balwana okutuusa lwe baafuna independence yaabwe mu myaka g'20,000 awo. Kati bwe bamala ofuna independence era bakyalwana olw'okubanga obukulembeze buganya okola ki okutereera olwa effect ya dictator Bashir. Era ndowooza mwawulidde era bazzeemu ne beewamba. Kati abasajja bano batategeerangako ne balaba bintu ebyo nti okuyigira ku baneiba kiki ekyo kyo kyava ku ki. Basajja balwana buli lunaku. Kati tunuulira genda olabe South Africa, abavubuka babadde beekalakaasa olw'okukwatibwa kwa Jacob. Kati omuntu omu yavaayo n'agamba nti ku buzibu obwagwiridde South Africa kijja kugyetaagisa emyaka 20 okudda engulu. South Africa emyaka meka 2 munange gwawuliza. Tuli ku Spike News Uganda. South Africa ekibanga kigyetaaga 2. Kati ate olweyaffe enyaguliddwa. Museveni ye mwenyini anyaze, mukazi we anyaga, mutabani we anyaga, abakodumi banyaga, ab'emikwano banyaga, buli kimu Uganda bagiyuzayuzizaamu. Yo kiri gyetaaga myaka emeka? Nze nno ndowooza n'okulowooza nti kati bano abantu baffe betulowooza nti batulinamu essuubi ng'aba leaders abali mu opposition, simanyi ba Lukwago, ba Besigye, ba Bobi Wine, simanyi ba Betty Kame, simanyi baani bayinza okuzaawo Uganda really? Ekyo kibuuzo. Kati bwe tebasobola, ani asobola? Tulina kukola tutya? Ebyo ebibuuzo byonna munange gwawuliriza. Nsaba ku answer. Genda mu kabokisi awo obeeko kyowandiika ogambe nti solution yeeno. Okitegeera munange? Kakati
tunulira ensi ezikyusa obukulembeze mu mirembe democratically. They have developed. Buli omu ajejumiririza naye ensi nejulamu entalo, abantu bafa buli lunaku, ono avaayo ayogera abalaata. Ati nange mukama kati abamanyi eggwanga kano nako kambababulire tulinayo ensi gye bayita Barbados. Oba mukamanya akasi ako kavuddeyo kwegamba kasi katini, era kayinza okuba nga oba okalese ng'okajje mu Uganda. Ziyinza okuba mu Uganda ensi nga ziizo okukola Uganda okugatta obusewo bungi kubeera n'abantu abalimu bayinza obutaweza kakadde. Bavuddeyo ne bagamba nedda, obanga yo Bungereza yasalawo ne yeeyawula ku European Union, lwaki ffe naffe tetweyawula? Kweni atuleke. Omanyi abazungu bano abamu be bali mu kuviirako ensi ezimu okubonaabona be bazitaddemu omukono. Abantu ne bafa olw'okubanga bo bali ku looting. They are looting the resources of those countries. Tebafaayo ku bantu bameka abafa kasita omukulembeze gwe baba bali mu kukozesa abantu ali mu kubasaavinga nti ali mu kusavinga interests zaabwe, bo tebafaayo oba ani afudde oba bameka abafudde. Tobabuulira kitegeera kyokka ffe ne tubeera ngaawo mulumba Twitter. Kakati Uganda eno ensi yaffe yalimuko emirembe, basajja emirembe ne bagikola ki? Ne bagiwamba buwambi. Naye ekibuuzo ekibuuzibwa bannange, ani aliyamba Uganda? Omanye ebiseera biri abasajja bano abatemu abayeekera nga tebanawamba nsi yaffe, nga ensi egwamu ekizibu. Kulinga bw'onoolaba nti ku kyalo oba mu maka mufunye obuzibu, wabaawo omuntu avaayo n'ayogera eddoboozi oba n'alungamya sayidi ne sayidi, abantu ne bakkaanya ne bakakkana ne bakola ekiddako. Naye kati abasajja bano okuva bye baawamba, abantu abandibadde n'obuvunaanyizibwa katugeze nga Banadini, abasajja abakulu abakuze mu myaka abalina experience y'ensi, abasajja mulimu abasajja nga balimu ensa. Ono omusajja yabatulira, teri asobola kwogera, buli omu agamba waayi. Musajja ayinza okuva mu statement eneesisulawo nga bw'olaba ekyatula kuva mu Muzaata. Mu Muzaata be basajja abaali buvaamu eddoboozi, musajja yabasaanyaawo abawadde buto. Bakaliisa yabatta mbw'ategekera mutabani we. Nsi eno kati ku ssaawa ya leero teri basobola kuvaamu ddoboozi. Ensi eno Uganda yalinamu obwakabaka. Obwakabaka yadde ono omusajja avaayo n'agamba twaleeta obwakabaka, twakomyawo obwakabaka. Mwabukomyawo okuvaawa? Uganda was a federal state. Yalimu obwakabaka. Busoga yalina, Bunyoro yalina, Tolo yalina, Ankole yalina, Buganda yalina n'amawanga amalala. Ng'obwakabaka gye buli. Era oba owakana ekyalwanyisa abasajja bano emyaka egyo gyonna ne batalwana mu lunaku lumu oba bunaku bbiri oba wiiki kyali ki? Bano abasajja era yamala kubakonvisinga n'okubadeekadeeka n'abalimba. Tugenda akola wetuti olwo bota amaze okubikola ki? Okubitataaganya. Yadde bota yali abutataaganyiriza naye bwali bukyalina system zaabwo obukulembeze bwaki obw'ennono. Kati ono n'ajja n'abuwamba, kati kyali asobola kwogera. Genda ebusoga olabe. Ebusoga kyali kitundu nga kirina cash crops zekyali kitunda, ng'era ebusoga obwavu tebulinga bwe buli kati. Busoga waliyo emmwanyi, waliyo ebintu baali balimanga nga kasooli, kati ennaku zino Busoga badde balima ebikajjo. Naye okumanya omusajja ono mufuzi mubi, era Uganda bweri wona Museveni simanyi yagenze n'aleeta omusajja okuva ewaabwe. Omanyi bagenda ne bakweka mu bawestana, kumbe Banyarwanda. Kati mbu yali ni charge ofu ebikajjo. Can you imagine? Atamanyi nabo babirima ng'oleeta okulembera abantu abalima ebikajjo. Wakati mukola ebyo byonna waliwo omunnamawulire omu yakolako eggulire ng'abasajja bano beekwekeredde babbye kyovula amasomero, ettaka ly'amasomero balibbye, ennyanja babbye, ettaka Busoga eyo n'abasajja babbyeyo ettaka. Obagala litwala wasimanyi. Kati wova Busoga genda olabe Bunyoro. Bunyoro yafuna ekizibu.
Bunyoro yafuna ekizibu okuva lwe bazuulayo amafuta. Abanyoro bafa, kabaka w'Ebunyoro teri amanyi wa waali, abantu basengula ku mataka nkya naggulo. Kati mannaaki kati ekyo wekibeera awo e Buganda ate kyo kifumba mutuku. Ettaka lyafuuka ettaka e Uganda tefunanko Omukulembeze mubi nga musajja ono. Mugende musome history mwe mwenna abawakana. Museveni nga tanajja akabaka bano oba obwakabaka obw'ennono, obufuzi obw'ennono bwalinga busalawo kinene nnyo ku bukulembeze obuddako mu ggwanga. Naye omusajja ono bukyajja buli kimu yakyonoona, afubye kwonoona buli kimu, buli sisitimu eyaliwo agyonoonye. Ogumanyi omusajja ono ajjuddemu n'obutamanya. Olaba n'amasomero gennyini ali wano owulira ayogera abalaata, simanyi abasomesa takyayagala bali batya. Otunula n'ogamba kikino oba nze neewuunya ne bajjajja oba baatunulira batya omusajja ono okumuleka okufuuka pulezidenti. Nze bannange kati wakati mu ebyo n'agenda ddira omukazi Betty Olive Namisango Kamya mbu ye IGG. The word itself speaks for itself. Inspector General IGG ateekeddwa kubeera mulamuzi ng'amanyi ku mateeka, naye kati IGG anoonyereza kyono oba yagasoma agasomera eyo mu kiro Mukama gw'amanyi mbu kati ye IGG. Kati ebyo nga biri awo ogenda n'otunuulira nga bakabaka basirise. Banadini teri anyega ng'ensi yaffe waba. Ani agenda okununula Uganda? Era Uganda eryenunula etya? Kubanga nabagambako wano lumu nti ye omwana waaba amazeyo emyezi 9 mu lubuto aba alina okuvaamu. Walemerwa okuvaamu ennomo we nti azaaliddwa buzaalibwa, bamusala maama we ne bamusala olubuto, omwana we ne bamukola ki? Ne bamujja. Museveni oba oyagala, Museveni oba toyagala, Uganda ojja girekawo, wagisangawo era ojja girekawo. Ebyo byonna byeweerumya byokola ki, byobba n'okola ki, ate era nebyobbye, you will lose. Omanyi waliwo omuntu okubeera ow'omulugube, ate era n'omuntu omu yagamba nti oyo yenna ayagala byonna, era omuntu oyo amaliza afiiriddwa byonna. Kugamba kyentula n'ensekerera omusajja ono obutamanyi obunjuddemu n'omululu ogw'okulowooza nti ayinza okulya Uganda n'agimalawo. Omanyi agenda n'atulayo n'ayogera nti amafuta gange ne weewuunya gagazaala baba gajja gye wava. Uganda bannange tuli Spike News Uganda era munnange ffe omanyi tuleeta ebintu byaffe buli kyetwogera tukiteekamu ebibuuzo wakati, kati ebibuuzo ebyo munnange gwawuliriza gwagoberera kale gwatwagala oyinza okutwako ku answer ez'ebimu. Tulisigedde Spike News Uganda nga bulijjo tubaagaliza obulamu obulungi, naye tusaasidde nnyo era tusaba Mukama atuyambe ekitta abantu kino ate ekizeewo bannange kikome, kubanga saawa zino kati munnange woofuluma tomanyi oba onookomawo. Kwegamba tusinzeeko n'enkoko y'omutamiivu, kubanga enkoko y'omutamiivu eyinza okutayiminga nti waaba anywedde enkoko yeekweka, manya waaba tannanywa yeekweka n'erira wala. Kati waakomawo ekiro ng'atamidde awo ebeerawo kubanga atasobola gikwata, kitegeera. So kati bye Uganda ofuluma n'ogenda tomanyi oba onookomawo, anti mu baasi mwe batega bomu, mu bbaala mwe batega bomu, mu Uganda mwe batega bomu. Ojja ziwulira mu kyaki, oziwulire mu butale, ojja ziwulira mu masomero, oziwulire mu malwaliro. Ono omusajja ali disastrous. Museveni kigendererwa kye kyakusaanyaawo Uganda, neerabira nti Uganda yaliwo nga tannabeerawo, naye kati ye afuba kugikola ki? Kugyonoona, kugisaanyaawo. Spike News Uganda, subscribe, like, share. Bingi bikyajja ebigasa eggwanga lyaffe.